Ensonga za Dr. Jose Chameleone ne King Saha tebinnaba kuggwa. Tamale Mirundi Junior naye aleese obujulizi. Jennifer Furufiga avudde mu mbeera olw'ebitundu by'ekyama ebiyitingana ku social media. Pastor Tom Mugerwa ne mukyala we bannange nabo mbayinange essanyu eribaliko lya Mwokiwagonja. Muganda wa Mary Flavia Namulindwa finally naye abikoze. Mugamba mutya mwazibye mutya abantu bange. Kafuti yakuba Nicole olw'omusajja bannange omusajja Derek naye amaze n'amujja ku lujja nga enkola yaffe anti kaduuka ayina maasawo ate ekyagamba abasajja batayagala kuwa bakyala ssente nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukola n'osubscribinga era onyige mu notification bell olemesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Sigenda barisa era nga wamaaga leero nga tandise ni anti kaduuka anti kaduuka munanga atabukidde abasajja bonna abatayagala kuwa abakyala ssente. Agambye baddiya mpanga timwagala kuwa abakyala ssente mufune gye mugoyinga neffe ennaku zino abakyala laavu tugimanyi nti etambula wamu ne ssente. Twagala kimu ssente, tetwagala kutunnyonnyola oba oyina oba toyina. Ffe twagala kimu ssente, oba toyina ebyokukwana abakazi biveeko biveeko kuba ffe twagala kimu ssente. Mweyina maaso wamuna mwate abatusobola bazisaako. Okay, nasooka nenkiwulira ku muwala wano ne ngamba naye abawala ekintu ky'okusaba ssente nze ndabanga ekyobuseegu. Banaye si kya buseegu oba oli munaku va ku muntu gw'otasobola. Buli muntu alina omuntu gw'asobola okubeera naye nga tomuwadde 10 nga tolina ky'omugasa n'abeera naawe weebali genda kwabo. Then abasajja abakitegeera nti omukazi yenna okukkiriza by'omugamba n'akuwa obudde bamuwa ssente nabo weebali kati betunoonya betwagala. Ntegerekese omuntu yenna agenda okuyita malayo olw'okuba nti akusabye ssente omusabye ssente akyogere nennyina malaya kubanga nennyina tebaatuuka kumuwasa nga tebamuwadde ssente. Mulekerawo okuddawo okutandika okubeera kuno ku media mbu Gaaya ali mu US nti omusaba ssente, Gaaya ali mu UK nti omusaba ssente. Akuviire ne mikwano gyo tabali bwamu atasobola kukuyamba essaawa zino tali kuyamba gasiya buloolo kyekyo si mu mutima mubi naye musaba abasajja ssente mufunere gaapu eyejja ku bantu oba ntegeerekeka. Mubeera wano nga mugamba biki nze nabagamba I rather pick one man ne mmanya nti kati ndiani ndi girlfriend wono omu dhani okubeera awo nga simanyi owozi oyagala no naye nga ne wobeera mu kizibu era akuyamba aliyo kati biki ebyo. Nze nabagamba wofuna omuntu asobola okuyimirira naawe in your bad what oyo ye munna abasigadde bejjeeko kati nze nsobola okuva ku Kyaga, nze nsobola okuva ku Jasi. Abakazi abalala mungambye siba mentioning amannya. Don't mention our names but we love you so much. Kasita kati oli wabweru era wedda basabirira tebanzizaayo mu kooti nfulumye bufulumi bangambe bail bagita batya bakyogera bailo bishi bailo simanya bishi oba adijanidi oba bayina engeri gye bakyogera mwenza okulanga bagamba vaayo lasese abasajja gaye kyokolo nno tafaayo nakufaayo mugamba labadnono nasimatuka abasajja balinga bantaddeko emmundu ne banvuga ne bantwala ku kitebe kyeno ne banvuga ne bantwala ku kitebe kyeno ne banvuga ne bantwala ku kitebe kyeno ne mbasimatuka oleeta bino. Bye byanti kaduuka nga tubitadde ku bbali bwenti okuvuze butereevu pakati n'omuyimbi Juliana Kanyomozi. Omanyi ennaku zino ebitundu by'ekyama byo byafuuse ebyekyama ku social media abantu luli baali babikweka naye kati ennaku zino bitambula biri public. Munange wabadde waliwo ebintu ebitambula eby'obuseegu nga kigambwa mbu bya muyimbi ono Juliana Kanyomozi naye tumumanyi ono omukyala nga wali omukwata mpola ate wali ow'empisa kw'otadde n'eddiini. Munange avuddeyo ne yennyonnyola agambye mbu ebyo byonna bye mulaba ebitambula ku social media bambisiibye bamuwaayiriza. Bwe tweyongerayo ne bakagakwagalana bano nno nga olunaku lwaleero omuyimbi Bebe Cool kw'otadde ne omwami oba omukaga Miss Kigundu nabo ate Mande bagitandise bwe batyo kali wiiki nga woobalabaawo. Bwe tuli munnange tunaayogera ki bagagga kwagalana akasente kasitakabaawo ate lwaki nedda buli kimu kiba kisoboka. So no munnange
munange baana battu tukole kwe tweyongerayo ku nsonga za King Saha ne Dr. Jose Chameleone Masao nina tamale emirundi Junior nga naye akkaatiriza mbu Jose Chameleone wankwe munanfuusi mbwera ye tosobola kukola naye mukwano n'omala kuba nange ono omwana Sister Junior olemwa mwina maaso wano ng'ataatule atuwa obujulizi n'obukakafu katubiraba ate nabyo tusobole okweyongerayo bamikwano n'agaleero bannange anti Sister Junior n'olugambo oba mu buto yalinga atya omanyi buno obwana buba n'olugambo nga newobbako ekijuko kya sukaali ne kakusangiriza kakuloopeewa maama we aba ne points saaba n'ensonga entuufu naye akayaga kamujja ku mulamwa kati Chameleone ani atakimanyi nti wankwe who doesn't know kati saawa akakitegeera nti Chameleone wankwe everyday nkiyimba wano omanyiza ejogera ebintu byange abantu ne muntu ala tisitegeera I've been telling you Chameleone wankwe ng'erinnya lye saabi bagamba wano nti Chameleone yandigezze naye enkwe ze zimuleetedde okkoga tugambe King Sawa akakitegera nti Chameleone wankwe waliwo ebintu bye mwogera ku bantu nga mmwe basiru tosobola kugamba ate owulidde Chameleone erinnya lye ate omugambo wankwe mbu yakulemesezza ddiiru mbwakwogerako dasi oye Chameleone mwennyini I've been telling you omanyi temuba attentive when I'm speaking here akajuni akasama bwasami nabagamba Chameleone wankwe is too questful era oba odiringa naye olina okutegeera nti I'm dealing with a Chameleone ng'erinnya lye akyusa kala Chameleone yava mu DP neyeesogga Nuupu Chameleone n'ava mu Nuupu n'addamu NRM Chameleone kati tetumanyi na watuufu waali waliwo abantu ng'ensi yabategeera n'ebalekerayo naye Chameleone is too questful enkwe ze zimujjudde naye mutima era King Sawa wanga nti mutima yakubidde mutima yatereeze enkwe za Chameleone nani no basiima bw'ati ate munange Sister Junior bw'avuddeyo okwogera ku nsonga zino oba ku lutalo luno oluliwo wakati wa Dr. Jose Chameleone kw'otadde ne King Saha kale titugenda kubanga tubiyingiramu nnyo naye nga ky'olina okumanya baali ba mukwano nfanfe naye maama batandise dda okweyuza bwe tweyongerayo n'omukyala Shamim Mayanja ono n'omunange avuddeyo n'atabukira Suuna Ben amugambye ssebo singa toneegendereza nja kuvaayo njatule n'ebyama ebiramu era ssaawa zino waliyo abawala abalala 10 Suuna Ben bye yazaalamu abaana bali eyo mu byalo kyokka bambi nga tabawa yadde obuyambi era nga baana bawala bano bavuddeyo ne bakaabirira Shamim Mayanja ate asobole okubayambako Suuna Ben atandike abawe obuyambi kati munange naakomekereza Suuna Ben amugambye ssebo nze toneerigirako nja kuswazaswaza mu bantu n'obwo obutaagala kulabirira abaana kyokka ate nga oyagala okuzaala bwe tweyongerayo n'omuyimbi Neira Ali naye n'omukyala kyakayaganya ebintu bya sex kuba nzeetera nnyo mu followinga ebintu byayogera biba bitambulira awo kati mumanyi nowaliro wayogedde avuddeyo ne yeebuuza mbu naye mmwe mukikola mutya abakolera sex mu nzikiza mbu omuntu wakufuukirako ekimeeke nga buli munzikiza naye nga we tuli munange omanyi obeerako n'ekintu ekikuwoomera oba ekikuusanyula nga wookyogerako omubiri gwo gwonna gusumulukuka ye bw'ati bw'avuddeyo munange n'atugamba mbu mukikola mutya naye nga baddiya basweetaati nyongera obbajjukiza essangaalo ebukalango liriyo ennaku z'omwezi nga 28 ku lw'omukaaga luno so munange wa tolina ka transport kanoonye ng'obudde bukyali ate ojje tusobole
tubeerewo mu kubeerawo kwa Mukama ate obudde bw'omala ng'oliyo ogenda muzikira bukyangu tusule mu mukwano gwa Mukama tukolera ebyewuunyo twongere ate omugulumeza bwe nkwongerayo ne Mama Kale munda Fibike mukyala Inzola bambi muyina maaso wano naye ng'ayina akabuuzi kaatuwaamu kale katukalaba ate tusobole okweyongerayo. Ntudde nnyo ntudde ku piro ye ntuddeko mukwano nye naye kigwako mumpeereze buchokoleti buno abava e Dubai bannange omwana bw'ayagala buno mupemera nnyo yes ekisiga kyagwako ne aibulo myaka kati 2 ngera tukyali ku ekyo kyagwako kati kiri ku oligino. That family is good. Nina kawo mwaka nga gunaatera okugwako mama nze nagamba bana ngenda kuongezaayo emyaka 3 na nakamalako omwaka gumu mba ntuuka awo mu Gwokusatu Omwarabu n'asooka akinkola ng'atumanzi buli lunaku nga ntamye n'ayongeza abadde akutuma empola n'ayongeza nga labira ddala ogenda. Bwe tweyongerayo n'omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi ono n'omunange avudde mu mbeera n'atabuka olw'obutambi obufuuse obutambi obw'obuseegu okuyitingana ku social media era yavuddeyo n'agamba nti ng'omuzadde afunamu okwennyamira olw'abana abantu abaagufudde omugano kati ebitundu ebyali ebyekyama nga bo baasazeewo biteeka mu public. Mulina maaso wano ng'ayogera ate ng'ensonga gy'ayogedde bannange ntuufu nnyo nnyini ddala abaana bawala ne baana balenzi ensangi zino ekyokubiri ebitundu byekyamye byabawala be batabulira lunaku ono bw'atanga n'omulala nkyatambwa era sinagamba nti awa baramu njagala kumanya minisito y'oyo omukyala mu madamu Akero simanye ebintu bitutabuseeko banna omwana lunaku naata ebitundu byekyama ono naata ono bw'atanga n'omulala ata omulala ojja wamanya agekwata video y'obwerere bw'ebitundu bebyo by'olukale n'obita ebyekyama ne bifuuka eby'olukale ebitundu ebikadde ebyakululuka biringa ebikubo aleka naawe toyogera bwoti n'obiteera abantu ku social media tetuganye eggwanga bannange eggwanga lwaki livunda okutuuka wano nga mulimu ministries ezirina okukola ebyo nga teziweeba budget why nga mufuna amaanyi agatwala Museveni ku nnyumba zammwe temufuna amaanyi nga mugamba ebyo mubeera mu kabineti buli lwa Monday. Omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi si musanyufu yadde n'akatono eri baana bawala ne baana balenzi ate abayitiriza okwolesa obuseegu ku social media ebintu byali bya privacy naye kati byafuuka bya public. Kale bwe tweyongerayo n'emikolo gya wiiki bannange no wiiki yo ebadde mu mikolo myererera nga ngenda kutandika n'omukolo gwa muganda wa Mary Flavia Namulindwa bano nno nga bakoze omukolo ogulu gwe bayita vaawo mpitewo omukolo gubadde ogw'enfimbi ekisooka omukera nga tebagukoledde Uganda bagukoledde eri California. Munnange banyumye weboddawo nga mugamba abasajja b'ebweru tebawasa munnange bakozesa ne bakusuulawo kati bino biki ye muganda wa Mary Flavia Namulindwa agambye munnange tiifa siyinza kusuwa bambi n'akawala kalungi era nga si yeyeka bwekuzaako ate eno mu Uganda ate mulowooza ne kafuta naye munnange yavudde ku lujja Derrick gwe yakubira Pretty Nicole finally yamaze n'amujja ku lujja nga woolabaawo era kafuta ebigambo byayogedde ku mukolo guno yagambye nti ndaba omuntu eyeerijjira ku Derrick wembanga manje tuvudde nga yinayogera mukambwe bitya kati
ndowooza mumaze okusalawo bajjaaji kitegeeza kafuta yali mutuufu ndowooza okuwutula Pretty Nicole ate munange naawe omwami Deriki tukwebazaamu akenzozo munange weebale butayiwa mwana muwala ono kubanga ebintu byali biwanvu baamusibako n'emukomera nga wetuliwe tweyongerayo ate n'omukolo mu mikolo guno nno nga gubadde na wa musumba Tom oh my god mugerwa munange muwala we ono gwasinga okwagala ennyo Tendo munange yamaze n'ava ku lujja yafunye omwami omulungi Rayani banange omwami ayina empisa yenjogera ekindeke kino naye maaso wano nina sipiiki ya maama wa Tendo ng'ayogera sooka olabe abaana abaakulira mu Katonda embeera oba enneeyisa ze beeyisa mbanange tukuliza abaana mu Katonda buli omwana w'omulaga ekkuba eddungi ng'ali mu Katonda tasobola nakwonooneka kubanga abeera ayina entiisa ey'obwakatonda mu mutima gwe nze munzikirize mbasiibulire wala yaŋŋamba nti ngenda kukuleetera omuwala mukama mpadde omuwala mu byonna kye nasinga okutya mu mutima gwange ne ŋŋamba naye omwana ono atambudde nnyo ne Katonda nga mwegendereza nnyo naye omuntu gwaŋŋamba gwaleeta naye sinnamutegeera ne ŋŋamba mukama Rayani takola ensobi kuba atambudde musajja mwegendereza nnyo nga wuye eddoboozi lya Katonda ng'era sikisuubira nti mu myaka egyo ayinza okuŋŋamba ekigambo ekyo kuba si bye yaliko wadde nga ye yabulira mu Katonda era nga tugenda ne tugamba oba alisiima omukyala ye aliba afaanana atya nga baganda ye bagamba ajja mwetegereza paka mu byenda munda nnyo ng'atawuliriza nnyo omwoyo mutukuvu kati nga twebuuza naye oyo yagamba ndimala kweteekateeka byonna nze famire yange saagala eboneebone kati bwe yakiŋŋamba enewe nga nze maama saayagala mwana nga agwe mu nsobi nagenda ku vive ne mbuuza mukama ne ŋŋamba ddala mukama omwana oyo nga muto naye byebiseera byebiro ebyo naŋŋamba maama nange si bye byali badde ebiro naye Katonda kwagala kwa Katonda daze nti byebiro byange ebituufu Katonda yeka yabankulembera naye nange bwe nabuuza mukama ninfuna information nga mukama akirimu naye bwe yambuulira omuntu Tendo ngamba muwa mukama badde nsuubira bali emizimu egibba emmere mu seppiki ningamba mukama oba bayebo kwabo ningamba bano abagamba jjajja niginzibako bulangiti omanyi okuseka ninga naye mukama sitaani amanyira naye bwe yaŋŋamba omuntu netunja Tendo famire mwava emikono mwayise abazadde abamuleze nagulumiza Katonda ng'Ettendo n'endiddiza Katonda ninga mukama kyeva otugamba mu Bayibuli nti omuntu bw'aneerongoosanga omwana nga obutuukirivu bwe bwakoleredde nga muto nga ti mukama ng'omusasudde saddaaka gye yeewaddeyo nabeera saddaaka ennamu entukuvu eri Katonda kuba nabuuzanga mukama naye omwana nga omuyise nga muto naye oli musasula ki omulesezza bingi oyo omwana talabye ku masanyu g'abavubuka abadde nga yabulira muli nga mu butuufu yafiira mu Katonda naye nga mukama oli musasula otya onsanyusa omutima gwange nga nnyina ebiwundu ebimu ebyenjawulo biwonye wetwogerera kati akayu sooka okubira Yesu akalu tenga Tendo nava nga njagala kuzaala abaana abawala naye nga nayagadde erinnya Tendo nga bawerako nyina amanya gange ag'abawalala kubanga saafuna chance ebafuna naye bwe yaŋŋamba Tendo nga mukama erinnya lye nayayaaniranga mukama buwala kati nga this time round Tendo azze ng'omwana owokubiri era yakiŋŋamba neŋŋamba mukama akwanukudde Saala mu bukulu amuwadde Tendo mukama n'aleeta Tendo nga bwe namusabanga eri Katonda nga tenjagala nnyo abaana ab'obuwala ndi musanyufu mukama ngasseeko Tendo omwana ow'obuwala owokubiri akongera abazzukulu ab'obuwala nanga abanyongere kubanga amazima gali nti Tendo we nasooka omulaba mukyala mukkakkamu mukyala muwombeefu Tendo bamuleeteeka naye ngolaba azze ng'ali nakyo si beeba n'abagamba kannayongereko kano bandabe nti ndi wakabi Tendo namwawula mu bawala abalala nendabira ddala nga mukama ampadde mukamwana omulungi ndi musanyufu nnyo ku lwa Rayani webale kwagala Katonda Rayani
weebale kwerekereza bayibuli ega nti buli anjagala yerekereze byonna ya ku lwange yeetikka omusalaba ngoberere yeetisse omusalaba ne bavubuka obulamu bwe ku lwa Yesu bubulira ddala ne bagamba yasiruwala nange eringa ayine yano naye alimba ayitiridde naye ndi musanyufu nnyo kubanga obulamu bwa Layani mukama wa bukomyawo ensi yonna emanya kyekyo mukwano ndi musanyufu Katende mwebaza nnyo okuwulya eddoboozi lya Katonda mwebaza nnyo yava ku maloboozi g'abazadde nava ku maloboozi g'emikwano bingi ne byogerwa Layani gasiyabulira mu Katonda gankola mukama kyaŋŋamba nkola mukama kyaŋŋamba era abaana abo bombi Tendo takoze ensobi Katende takoze ensobi ye mwana akuze nga mwegendereza nnyo ng'ebintu byabikwata mu nkwata ey'ekikulu weewaawo awo ekyawandiikibwa ne kituukirira nti naye abo abalindirira mukama nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjaafudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuyizi akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kuisa akadagala kaffe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias